Ekitongole ekiwooza ky'omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority kivuddeyo n'ekitangaza ku bikwatagane ku buuma bukalimagezi obwa Digital Tax Stamps bagamba nti bwatongozeddwa okuyamba okutangira obubbi mu busuubuzi, okulimba miwendo gy'ebyamaguzi n'obutasasula misolo. Ng'ayogera ku nsonga eno, Ibrahim Bosso omwogezi wa URA ategeeza nti obuuma buno bwaweerezebwa ekitongole kya SITAMPU mbuyambeeko okuziyiza obubbi mu busuubuzi kubanga abasinga bali tebasasula musolo ku byamaguzi. Bustampu buno olwa tekinologiya buliko ne koodi zino bubadde butuyamba okulwanyisa ensonga y'abantu abafuntula ng'abantu baleeta ebintu mu katale oba bakola ebintu babiteeka mu katale nga tebisasudde musolo. Omusolo gwe twogerako gwe musolo ogwa local excise duty. So bustampu buno buyamba kati ng'eggwanga butuyamba okuba nti one buli kintu ekiba kifulumye bwe kiba kigenzeko bustampu buno jjukira nti ebintu ebigendako stamp byebyo byokka minisita byaba agazetinze. Bosso agamba nti Digital Tax Stamps bubeerako tekinologiya ku byamaguzi okulondoola entambula yaabyo okuva mu kampuni paka mu katale. Products ezigendako ebyamaguzi ebigendako Digital Tax Stamps biri products 13 so far ziri mu mateeka. Nizo tuyamba obirondoola nti one omutindo kuba mulungi nti ebintu ebyo tumanyi gye bikoleddwa diro bikoleddwa bitundiddwawa ate naddala nti bisasudde omusolo. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV.